BRISHA kash yafunye omusaja omupya ate ye gravity omutujju. Bambi gakaba gakompa naye nga ngenda bambi kutuusako maasawo gonna nga lina n'amalala mangi nnyo naye kansoke neebaze gwe wenna omulungi yasubscribinga ku Wonderboy UG ti darling wakola kyamaanyi nnyo ddala era nga n'abeetondayo kusubscribinga darling subscribe konna ku notification bell ate tubeere nga buli gwe tuteekayo mukwano gwasooka odzifuna naye nga tunagenda mawere g'olunaku olwaleero mbadde nkusaka video kano okampereka like ate kasobole okuba nga katambula naye nga seerabidde abatuteekamu ensimu aba Biva Organic bano nga bajjanjabisa eddagala ly'obutonde oba olina kirwadde ki mukwano beera ng'obakona kati babeere nga bakujjanjaba ate ye Hajat Kalodzo akugamba akulombera edduwa olina by'ogubako tebikutuka bulungi obulamu bwesibye mukwano totawaana kwetta beera ng'omukonako ku nnamba ye y'essimu wansi awo ate abeere nga naye nga tutandikidde omanyi omukulu ono yakola concert awo erugogo bambi najjuza bantu bangi bajja yajjuza wonna ne wa floppinga n'ayogera ebigambo bingi we baali ne kabako n'agamba nti bo be bakabaka bawana eno ne bwabeera takyaziza Bobi Wine oba Chameleone oba Bebe Cool asobola okikuba naye nga luli eri bw'oba oyagala ekivulu kyo kikwateyo olina okuba nga okyaziza ku bayimbi abanene n'agamba abalazeeko olw'okubanga nti bo tabayise n'aba nga akola ki asobola okuba ekivulu kye ate ne kikwateyo yayogera ebigambo bingi bantu bangi ne bavayo nga bamuda bamugamba gravity toli w'amaanyi biki bikirekera okwogera bw'otyo ne bw'obanga okubye gundi eyo n'ogijjuza tosobola kwenkana ba Chameleone ba Bebe Cool bambi ebigambo byakola ki byamutuuse ku mutima era olunaku olwaleero atuuzizza conference annyonnyole abantu naye ng'ali mu Maziga lwaki mba mwogerera ngenda ba mukulekera maaso awo mwewulirireko era nga maaso awo ngenda kulaga BRISHA kash yafunye omwami omupya ogenda bba nawe omwewulirako ng'obyerabirako bannange BRISHA ng'ali mu live empya sijja bbanga mwogerera kakulekere gravity omutujju I sign out imbazo oyimba ebitazimba ofumyaga yimba kesi bwe yaluga tegera nesirika nekugamba yesiga yimba ofuna kesi ekaba gayimba nina omakyetekako yatukimanyi omanya abantu abatyako bangi ewaffe ayina n'emmotoka kigira mama wange baganda bange abaana b'abaganda bange nolinakulwanyisa abantu bakuba ekifaananyi kyembala nekikoyinga bayiro omusajja ayangola sheishaka nagasijja kubo olikunafunyo etegeera nagaze naddamu ddi amaanyi agayimba ebintu ebinyumira abantu biza okwagola ebikunyumira kakwete binyuma tubyagala newaliwo ababinyumirwa mulina platforms ez'amaanyi ezisinga muzirina musinga following tegasiri bwenkola kiti bajja kumpuliriza ne bwemba mutuufu ekintu kyenjogera si kibi sina kyenjogedde kibi okubagambamu tuba abalala omukisa basiziza musango njogera mumaja BRISHA expensive men are coming for you back over omusajja you deserve expensive men dear kagamba zapira mu nyumba mbuninda expensive men ankime nabo banindeko poor girl nabo banindeko saapira mu nyumba akasada asobola okumpula chapati ali wale ampana ez'obwerere kati ninda expensive men anajja mfiridde njala mu nyumba oba sigenda kufiira mu nyumba na ng'atenda bana nga kasada sika chapati walina ngasobola okupa ey'obwerere na amanzi envaako segenda abasajja bagaga nnyo balina amateeka yoyo gosangula ebigenda yoyo gotolya amazzi gokunaaba temama yakomirembe ama bakadama mwe muyemena mumumala katapu mukekubena BRISHA kash nze sikyayimana kuba abasajja bonna benfuna baddukana
Mukwana Maziga nalinda basajja babbeyi mbu banjime. Katandike ne kubavu bwe muyita ababbeyi bajja kunsangayo ddiya. Yeah. Naye nga Jero saseeko ntireko mu bawalabu ndi musama nno. Zino embeera zannemeddemu ez'okulya ebintu byaffe eby'abawalabu bye twakuliramu. Ndi musama. Tamukimanyi mbu nakakomaawo oba mu bulamu. Ndi ku rankos. These are rankos mu Luzungu zita. Nakyeyombekedde. Gwali mbufumbo ng'oggwawo.